anti bw'osika ebyokulya obulungi biwooma. Bwepuliriza olimba lulengeja lutambulamu alwawukanamu nezo z'okola kyali kigenderere anti kaba nze ndi versatile mu nnyimba z'ennyimba so kati nalaba nga nina okuddako mweno style okitegeera n'abantu bategeere muneyo style King Mike agisobola. Okay. Oli otya? Gye ndi ogamba oti? Oli bulungi. Bwentyo mpola mpola. Lwaki bwotyo olina kuba bulungi bino lwaki oli bwotyo olina kuba bulungi bwentyo mpola nenja kuba bulungi. Weebale kubeera mu activation zaffe eza Telefina. Nammwe mwebale kumpa mukisanga BBS okulaba nti nange mbeera nammwe mu activation zizino ez'okuba tuwezezza emyaka 7 kubanga BBS TV yange era njagala nnyo. Bagamba ab'emulungu okusatade tuli nabo. Ab'emulungu kaalo nno tuli kaalo ab'emulungu munyonyo gye tubeera era gye tusambira n'omupiira era Saturday eno tugenda bakuba ggoolo tugenda soka tubakuba eggoolo tubakube n'omuziki. So ab'emulungu abantu b'emunyonyo abantu b'eggaba Kajjansi abantu b'e Najjanankumbi abantu Bunga Uwayo Nakansanga Muyenga mujje tubakuba ennyimba ngate bwe tunyumirwa tugenda samba omupiira bino bigenda tandika nga bukyali so tugenda nyumirwa nyera baserebu bonna nabagambye edda nti BBS Telefine ejja tusambe nayo omupiira ogw'omukwano tumale tuyimba ati so kirungi nnyo. Obabuuzizzaako abatulaba? Mbabuuzizzaako bannemwe bale kuba nti muli ku BBS amanya gange King Michael agalige mugwanya Michael so bali nnyo kuba nti mubeerako ne mutegeera ebigenda mu maaso. Obulamu butambudde butya? Obulamu tebutambudde bubi. Obulamu tebutambudde bubi. Jatutunulire ku King Michael tulina bisale twalabirako King Michael mu politics ebyaddala tewaliyo bwomu naye olina banno be wali nabo mu politics ng'essaawa zino abantu balema okikkiriza nti politics yaggwa baddemu babaanirize nga bo nga bwe baasooka okubalaba naye King Michael nze mu ndaba yange ndabanga gwe bakkiriza ne baddamu ne bafuna King Michael waabwe atali wa politics. Simanyi oba alina engeri yonna gye yakikola lwaki kyo kibadde bwekityo nga bannaffe abamu bazibowaliddwa. Nze nkyogera nnyo ne mbagamba nti time ya politics eba ya politics beggwa gwe ng'omuntu tosigala mu politics okitegeera olina okusigala no byokola oba politics byakusanga okola nosigala ng'ogenda mu maaso nekirala no releasing a music omulungi nekirala notalaga abantu tukuba kuba politics mu maaso kuba kali kaba kaseera kamala ne kaggwaawo awo ne badda mbeera ya bulijjo naye ate abantu abalala bo basigala nti beetuumye ekyo okitegedde so nekiwalitira problem. Kirina engeri yonna gye kyakukosaamu ggwe bate wali nabwe wafuna kitya? Kyankosa nnyo kyakendeeza ku fan base yange nekigikendeeza nemba nga ne show zange nayinanga show nyingi za broading nga nina show nyingi zembanga buli mwaka nogenda Europe tour ningenda ke South Africa waayo naye ne babanga balimitinga kitegeera ngaga wali badojja naye ate oli mu kino nimagaba nayo oli ali politics naye kirungi nti bemnabetondera bakkiriza era ne bategeera kitegeera nti yali nsobi bansonyiwe sigenda kuddamu bikola era politics nemba nga mbagamba nabikola ki yabimala kuba byankosa 2026 tetusobola kuddamu kulengera muganda wange nabimala olimba nadda kuyimbira abantu kuba byansanga mu music ate nfo ky'okunyongerako ne bintoolako obutoozi so ne ngamba nedda sika sente kansigale na zino 10 ky'oyimbira ne bakufuwayo sente ne bakuwaayo 2 3 ezo zali zirekeddawo okujja okitegeera naye oluvannyuma lw'okulaga nti sibiriimu kati zatandikira ddala okujja n'emirimu gyaddamu ne gikomawo era ne bazannyo abawagizi bange nti bantegeera. Waliwo bannaffe nga bo bayimbi ate nga ne politics tebaagala musuulira kubanga babeerayo akasente. Waliwo amagezi gonna g'osobola okubagamba waliwo kyonna ekisobola okukolebwa? Just kyenyinza obagamba nti bwe baba nga bakyagadde babeere nga bamanyi nti kya part time okitegeera babeere nga mumugaba kaseera ka politics kabeeremu mukama wakuyamba n'ofuna ssente z'obadde oyagala damudde ku bantu kye bakwagalako problem tolemerayo gamba nti nze nemeddeyo ndi kino nedda ye problem ever. Nakulabako Komowuma era ng'olinayo n'obukulembeze? Nali dance representative.